nnyo okuweereza naye mu Parliament kubanga y'omu ku bazoganye bye twali tumanyi nga Sseggirinya akyogeddeko nti yali practical nnyo mu bintu bye, si wa luzungu lungi nga ye just ayagala ku solutions. Kizibu ki ekiriwo kakikwasaganye bwe bukulembeze nno obwaddala. Tugenda tulowooza oluusi nti obukulembeze oba kwambala kooti oba kubeera wa kitiibwa nnyo oba ki, ne Sseggirinya yaga nti obukulembeze kubeera mu bantu be, kubaweereza, kubeera ddoboozi lyabwe. Kyabaddeko naye twali twakamala akaseera katono mu Parliament ebyembi munnaffe ne Honorable Allan ne babakwata. Awo nno tukyalinawo ebibuuzo bingi engeri gye baakwatibwa. Katuwulira kino simanyi ono yayogera kino ono yabirimu nono, ebibuuzo bingi ate nga ansa zikyali ntono, naye oba oli awo olunaku lulikya tubitegeere byonna byonna. Sseggirinya bamutwala nga alina obulamu bwe kayikalakasa nga akola kino ng'alwanirira abantu be. Naye obulamu bwa Sseggirinya Honorable bwatandika okugenda weyingira mu kkomera. Kabingi tebitegerekeka, tugenda omulaba mu kkomera ng'atulaga ebiwundu, simanya bamukuba ebiso wano, simanya biki, ebintu bingi nga tebitegerekeka. Ne bamutwala e Mulago, twagezaako n'okugendayo mulabako, lumu ne batulemesa, tugamba naye kiki kye mukweka. Obulamu ne bugenda nga bwonooneka mpola mpola mpola. Ne babawa bbeeyi ne baddamu ne babakwata mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Sseggirinya Honorable yamala of course n'avaayo mu kkomera, naye ng'olaba obulamu tebwasigala kyekimu. Nange njagala kwebaza maama kubanga maama alwanye. Maama nabadde njogera naye ku simu ng'amaze otubigira n'agamba bannange kitegeeza nzijanjabidde bwereere. Maama tojjanjabidde bwereere. Olwanye okulaba nti Honorable Sseggirinya ono tubeera naye akaseera ke tusobodde okubeera naye mu buzibu bw'ekitalo. Tukwebaza ne famire n'abaana bategeezaako nti n'abaana bamaze ne batuuka oba baliko wa maybe tunaabalaba at some point, naye twagala okwebaza famire mwebale kunywera. Honorable Sseggirinya ekyamuse ffenna tukimanyi kubanga bwe mbagambye nti Honorable Sseggirinya bagenda okumukwata ng'alina obulamu bwe. Bino ebirwadde simanya biki Sseggirinya yali tabikomplaininga nga koyadde. Naye bwe yagenda mu kkomera ng'ali eyo bamuyisa mu ngeri gye bamuyisaamu, bamukuba oba biki nga nabyo tabitegeera, obulamu ne bwonooneka. Kakikulaga nti bwe yalinnya mu kkomera bw'ati obulamu ne butandika okwonooneka. Kakati awo ekyasse munnaffe tuba tukimanyi. Atulekedde ebbanja okulwana, tukwatira wamu ate okulaba nti tukituukako. Okusiibula okw'amaanyi okw'enjawulo kwe tuyinza okuwa Sseggirinya, okumujjukira kye tuyinza okukola kulaba nti tulwana nnyo okusigala ku nsonga Sseggirinya ze yali alwanirira. Nsonga eyo nkulu nnyo. Naddala abakulembeze bannange naye oluusi tugenda ne twogera ebigambo ebimu, abo ne bagamba nti Ssenyonyi ate ng'osomedde bakulembeze banno, kati tukole ki? Tetweyogere ku mazima. Bwe tunaava ku mulamwa Sseggirinya gwabaddeko n'ekyokubeera wano tumala biseera. Kati ffe abali wano tuzze kansubire tuli siriyasi mu nsonga eya Sseggirinya. Engeri gye tunaasobola okujjukira Honorable Sseggirinya okusigala ku mulamwa gwabaddeko eyo mu Parliament gye tutuula, mu zi councils gye mubeera, eyo mu zi ghetto yonna gye mubeera, engeri yokka gye tunaasobola okuwa Honorable Sseggirinya ekitiibwa kusigala ku mulamwa. Nkyogerera wano kubanga ffe nkakasa ffe abali wano tukyali ku mulamwa, si weewaawo nsuubira, kubanga ennaku zino muna ebintu byakyukamuko. Naye tulwane tulabe nti Honorable Sseggirinya kyabadde alwanirira tukiremerako mu buli ngeri yonna. Wumula mirembe muganda waffe, kitalo nnyo, kitalo ddala. Njagala okwebaza abakulembeze abazze naddala ababaka kubanga tubadde wamu ne Honorable Sseggirinya
myaka enjawulo, and to appreciate our colleagues who are not members of NUP, but we work with them very closely in Parliament. The Right Honourable Betty Awolo Chan, former leader of opposition. She's the Gulu City Woman MP. Thank you, Mama, for being present and for always guiding us in Parliament. Munange tubeereeyo olusinga n'abakulembeze abamu betuli nabo abagamba nti ba NUP tebategeerekeka naye ng'ate abalala ab'ebibiina ebirala bategeerekeka. Mama, I heard you speak some Luganda. I'm sure you understood that one. I was saying thank you for being true to the cause. That even when you are not a member of our party, you have held hands with us and supported us. Honorable Jonathan Ebwalu, Soroti West MP, thank you. Thank you. That gentleman calls me every so often, says, now let's do this, let's handle this matter this way. Thank you for being a true patriot.